priority number 1 national unity platform kyagamba okubesingako enyenyo. Priority number 1 gyegenda okukola restore freedom, constitutionalism, human rights including gender equity. Kati nabagamba batuyita ba infinite class wano wetusomera foreign policy era benzize nga nsoma nabo nabagamba nti otunuulya constitution zonna ezigwa mu kintu ky'aba democrats bayina ekintu mu common kye bafaanagana era kasitola ekintu ekyo nga bakirina mu constitution yomanya nti ono kasita atumanyira tugenda kumuyita ba democrats bamutule atike eno nakugamba always obanga oyitidde mu ba democrats bano obanga oyitidde mu capitalist policy article number 1 gyoteka mu constitution yo wa mu priorities zo eyina kubeera yaabwe usitegere ekintu ekyo nenzijanga asomesanga buli bili class bili ebya batasoma ebya P2 ne P2B nga bewoza oyo ali ku bazungu ne bogere ebyekisiru kati njagala otunulire gundi priority number 1 ya national unity platform webanga tefaanagana ne priority number 1 eri mu constitution eno gye twagala okusuula ya Museveni etakola nze nva ku internet biba tebifaanagana oli yakugamba all power belongs to the people yakugamba article number 1 mu constitution yeyo kati ono national unity platform akugambye nti ekintu kye bagenda okusookokirako freedom ekyo kimu restore freedom constitutionalism and human rights memuli eddembe ery'obuntu okiraba nti nno bano bakutte eri ne bagisplitinga okitegera basplitinze kiri all power belongs to the people okitegera ekintu ekyo bakutte all power belongs to the people naye lwaki ekintu kino kifaanagana munnayuganda wano wenjagala oteeke nnyo amaaso nessira wenjagala tumanye ekintu kino kiri bwe kityo kubanga Uganda is a democracy. Uganda egwa mu kintu kye bayita capitalism. Kati ono kino kye yali agala okukyusa agiwe no constitution akuteeke mu communism wano wabeera olutalo wano government okuzanyira ku bantu wano wabeera tabu awo article number 1 eyo kati oli ne wobwera ofotya eno article eno okugikyusa olina okakasa nti otereezezza emmundu zo zitegese bulungi nnyo omala okuzitegeka n'otegeka abalwanyi ng'ogenda kufaafaagana ne Bungereza ogenda kufaafaagana ne America ogenda kufaafaagana ne ba Democrats kino wano kyetumukwatidde embadya nti kati ne migundi ali mu kutiisatiisa aleeta byerokopita n'abituyesaawo ng'alina tiya gaasi ne mundu lwaki tabakubamu amasasi nga yakola mu 2021 nakugamba kasitojja naye nkugamba nti ebintu byonna yabimenya naye article number 1 eno mwe tugenda okuyita okukola ki okumuggyako ate ng'emuggyako article number 1 eyo ne nkugamba nti eno ne wabeera afaatya teri nsi eri under commonwealth esobola kukyusa article eno okuggyako nga weetegese Ibrahim Traore yali mu kyegezaamu naye mutamu omuntu okitegeera yeri mu kumwegezaamu Hello Maida Deus kansubi olikirya yali mu kujegezaamu article eno naye eri mu kumuttamu muntu okitegeera kubanga ki kati ono wano wetumunyize ne tumunyiga wano wakugambira muno fete twagala ba colonialist ali mu kuzanyira ku article number 1 naye nga ate yo yamuleeta ku ntebe yamujjako se namwe aba NUP mwabawoza kabeera katukugamba mbu abazungu bebeereta lwaki article number 1 ku priorities zammwe lwaki yeriko so nabagamba fe batwita infinite class just ebeera time naye nkugamba nti nzino policy tuli bakabaka era kino nakibagamba ne mbagamba nti ne government egenda okujja national unity platform eno capitalist policy oba democratic policy yeyina okubeera article number 1 kakati ndooza n'omukyabe nti mu article number 1 ku manifesto gye baatuleetedde ekugamba nti restore freedom constitutionalism and human rights eddembe ly'eryobuntu okitegedde ekintu ekyo ono yagikola article 1 n'abuukawo n'akyeta ne mu article number 3 ne mu guni number 3 naye kakati wanene bo bakikuleetedde buki lumu okategedde akantu ako kati naye wana atuzanyirako nga Shadrack ono ayagala okukwata entebe ono nga naye tukusooka tumutinkulya article number 1 eno government wenaatulira national unity platform tesobola kukyusa article eno ne bwe bali beera na parliament yonna nga yaabwe tebasobola gikyusa wabula okukyusa article eno balina okulwanagana ne Bungereza alina okukwata Bungereza eyo giraba weeryawo ekittantaawe n'abagamba kati commission yamwe mugijjeewo wamala n'agenda wali eri ensambya era mwalaba nga waliwo yali abyegezaamuko naye byali bimuseemu omuntu yes waliwo yali abyegezaamu mwamulabize olowooza entalo mwazirimu entalo ezo ekyazimukozesa nga yagala akwate article eno agikyuse agikole ki agiteeke mu favor ye nakugamba eno bagita direct intervention policy kati eno direct intervention policy eno yebaleetera okuyingira buli wamu ne babiyingiramu
nabagambye akalulu bakalimu nga bayitiramu eno article yennyini kati ne nuupu obutatusala nsawo naye ekutte article eno gyereetedde ddala article number 1 okugambye eno ye foreign policy wano foreign policy wegenda okuyingirira mu New Uganda nti nga tunayingira New Uganda tulina okusubmitinga ne tukkiriza ku byonna bye twasangawo the colonialism policy Commonwealth Charter UN Charter zonna yensonga lwaki ono omusajja before they draft this mwamulabanga bakatubba akalulu zino zonna organizations yazigendamu mwamulaba ku UN human rights weegwa ojegera human rights weegwa nga kigwa mu kintu kyebayita International Declaration of the Human Rights Charter weegwa wano ku UN mwamulabayo kati wano constitution yetufuga Bungereza yagikola mu 1962 restore constitutionalism human rights ne freedom emuli akalutegeza democracy ati ndoza mu kitegedde nabagamba we are called the infinity class ever challenged but no one is going to reach our feet kubanga fe tutunula mu future ne tugiraba ati gendo bagambe nti nsomera mu infinity class eno constitution fe twagira badda bagende balekane na balafe tuli level zaabwe okitegedde so Kenya niwe banga nayo egenza ngegenda kukyusa article number 1 yaabwe ina kubeera yaba democrats article number ensi yonna nagwe jola bangegwa under capitalism article number 1 always ina kubeera nga in line with that charter okategedde akantu ako weina okubeera so national unity platform etugambye wano priority yaabwe esooka egenda kutu restoring freedom eddembe constitutionalism enfuga y'amateeka and human rights ye foreign policy ngewedde okitegedde ye foreign policy ewedde bino bisoboka yes bisoboka lwaki buli wamu mulabyeyo kitegezeza endagaano yazimala dozi signinga nabagamba ono omusajja eyo gyatambulira agenda waliwo endagaano zaasomesa na za signinga naye kaffe tetuliziraba zino endagaano zino tugenda kuziraba na Uganda eno ekyuse kakati zino endagaano zitandise okuvaayo nkugambye mu priority number 1 human rights egwa mu International Declaration of the Human Rights Charter UN yensonga lwaki ne PDF amendment bill we bakiisa mu ngeri ya mankwete mwalaba UN ngeze ne mugamba that is against the human rights kati neno government okufuga eno kakasante egenda kukolera mu eyo charter zinendagano nabagamba zaggwadda tugenda mu New Uganda come rain come sunshine we tugenda one foreign policy is there constitutionalism enfuga y'amateeka awo tuvudde gundi number 1 priority number 1 mugirabye nti already yo mwagikolako na foreign policy mwagikolako dda yensonga lwaki bana Uganda mwekalakase bwere nensi ze mwekalakase zamu tekuliko China tekuliko Russia kubanga zinensi ku UN Charter tezitula kuki tezitula kusaidia aba democrats zitula kusaidia aba communist bo bagamba fe tukwata mundu tuli ba mundu tukera kumacha kuwamba kati waliwo oli gwe mwalabanga nazungire Russia ne China kati oyo yali aloza nti kitawa agenda muyambako bakwate Uganda eno bagikyuse bagijemu eno policy eno article number 1 yo mvugambe all power belongs to the people bano lokubanga babbi bagano gisplitinga naye bana bazze kulwa mazima bagisplitinze okitegera bagisplitinze kubanga eno gundi eno oboji tunulide nti human rights eno gibogirako bbo ina charter yayo yanjawulo kati ate ne constitutionalism wano ne freedom ate nayo ina charter yayo nti eno freedom ne constitutionalism esangwa mu American foreign policy then still la constitutionalism ne freedom ogenda gisanga mu Commonwealth Charter ogenda gisangayo nezino zona obozi gatse zitula ku UN yensonga lwaki nabagamba nti bonna bana abatano bemulaba abatula ku UN Security Council the permanent members abatano bonna bakiririza mu human rights eddembe ly'obuntu omuntu asazeewo ki yensonga lwaki oliwe yagende Russia nono nagenda ebungereza ne America mu first phase bonna ate bali balina okweraganya asitula numbers bonna bakomawo banansi bagamba batya oshigira wakati nga kabinja kanamu kaze negi 77+1 kaze ona ate kusaidia aba capitalist yabagamba tusimbe ebitooke okola kati no temukoze eki temuwagira kintu ky'aba capitalist so obo tunulide article number 1 eno kugambye foreign policy je muinoka kati wanu wetu ino okwesiba 1 gwe nawe na future politician ngoyagala kujja mu politics wa Uganda njagala okwate article number 1 yegenda kuyingiza politics ya Uganda tandika ngo gisomako ogambe Universal Declaration of Human Rights Charter ekoletya iyo malo gitegera ogambe UN Charter ekoletya omala UN Charter okujigira ogenda mu ICC ekoletya
eyo ye Rome Statute ogambe Rome Statute ekola etya kubanga kati bino bena byenkugamba bizino organization zino eno human rights eno nene kati zezo chate zijigirako ezijiyimirizaawo kati ensonga lwaki nafe mu 2021 mwalaba twalivokinga article 32 ne 1 ya Rome Statute nga akoze eki netugenda tumutwala mu ICC nga tuyita waneno mweno chate eno nakugambye His Excellency Kyagulanyi ne tiimu ye wano bagisayininga nga ensonga lwaki ogiraba ye priority number 1 mwegwa. Then wetumala ogenda kusoma Commonwealth Charter gowe nawe nayagala okubeera politician ne wotagende ku university nzigano nkwagabuwa genda osome ebintu bino wona amala okubisoma then olinde Kyagulanyi aje oba ogenda kubeera mu opposition oba ogenda kubeera mu government ye nga bino biina mu mutwe teri muntu agenda kufuuka dictator wano wakugambira nti ngenda kukwata constitution eno ngisibe bwenti agisibira wano mu article number 1 wagisibira I mean priority number in fact tena fuka article igenda fuka article senga tunabiteeka mu buwandike nga tukola constitution awuzigenda fuka articles naye wane nakola ze priorities bichi bye tufocusingako okitegera bichi bye tufocusingako Ruth you are not late twakatandika bichi bye tufocusingako kati eno nkugambye wano wetugenda olabira human right we mulabira zigundize nabasomesako charters wano wezigwa mu priority number 1 zona zemba someseza wezigwa Commonwealth weri American Foreign Policy weri ne Capitalist Policy naye wesangibwa so National Unity Platform ekugambye tibino bagenda bifula priority number 1 eddembe ly'obuntu kati His Excellency Kyagulanyi atugambe ko tumukole nga America we bakola buli kaseera buli watugambako nga twekalakasa teri kutukwatako teri oshigira teri kutukwatako oshigira eyo priority number 1 tujimaliriza katugende ku yokubiri priority number 2 akugamba end corruption and wasteful government expenditures obulyake atefi eno si corruption buno bubbi this is staggering kati bo bakugamba kye bagenda okukola singa tukwata obuyinza bwetu ti priority number 2 kye bagenda okufocusingako bayino kakasa nti obulyake bukoma obubbi bukoma okitegera nezo sente ebintu ebyokwegagasa ebyo kati soka tutulabe waneno corruption eno ebintu bino bisoboka ebintu bisoboka otugamba muno kumala buli byanguzi ekintu kino bakikola batya njagala olabe omuntu omwabba amabaati in fact sina muntu omu speaker prime minister government ibiri so executive this is the executive wing jenjogerako bano bagwa mu executive wing nene bajja ne babbe ebintu by'abanako oni batagambwako ne mulaba enguudo zaffe ngulugudo lumu kilomita we have the most expensive road that is the Entebbe Express Highway nenga tewina na mataala njagala otunuliye enguudo mu abali e Dubai njagala otunuliye zino zi King Abdul Aziz we Saudi Arabia njagala okutunuliye zino zi King Fahad King zi Prince Sultan muzitunuliye enguudo ezo ziliko kilometers meka nenga za tabu but the most expensive road in the country in the whole world Entebbe Express Highway we musasulira olulabe welutuna luliko ka kilomita umeka hugo nabona bubbi kino ekintu senga gwabeera akikulanga executive ngo ina political will to end this osobola okukikola lwaki sack them basibe bagobe oshigira kiba kisoboka oshigira kino kati National Unity Platform ekugamba yo egenda prioritizing nyo okulaba nti emala obulyake bananga obubbi bujjudde buli wamu ntemerayo kiba kisoboka senga tubeera ne government nga ekola kulw'abantu ngekola kulw'abantu naye kigenda kukola kitya senga abantu diza human rights tujja kumugamba bakulu tubakoyo obubbi ni wano gogambako obubbi komera ngogambako nti gundi obba komera batugamba tugenda kwekalakasa kulw'amabaati sami bamaliza bamulongosezza lw'amabaati but this is our money not their money ntujja netufuna sente nga zina kugasa high princess Tina how are you kati sente zino nga zina kugasa bantu bangi nenga sente zigasa abantu batono kino ekintu kisoboka buno bulyake busobola okuggwa okitegera busobola okuggwa buno bubbi in fact this is not corruption this is thuggery bano babbi National Unity Platform must end thuggery ebo maliriza obwo bubbi obutuukoyi once if they want power then wasteful government expenditures kati njagala otunuulya Uganda tulina ba minister 86 betulina ba minister 86 of which minister abamu ba MPs oyina MP oyina minister oyina mwana wa gundi obalina omuntu afuna omusalago wa MP nafuna omusalago wa
gobwa minister. Kino ekintu kino kyembagamba kino nti mu Uganda wano tulina okubeera n'ekintu kye bayita separation of power. Separation of power zino okuzaawula obulungi nti omuntu tosobola kubeera na mirimu ebiri. Oli minister, that is wastage of resources. Omuntu afuna allowance za njawulo ate n'addamu n'afuna n'ezobwa minister. Osigera ekintu ekyo. Bino byakutusiriwaza. Ayina emmotoka nga minister, ayina emmotoka nga MOP. Osigera. Ayina security nga minister, ayina security nga MOP. Ayina allowance nga minister, ayina allowance nga MOP. That is wastage of resources. Lwaki resources zonna tuziteeka ku muntu omu. This is the bino wasteful expenditures ze tugendamu. Osigera. Omuntu oyina ennyumba. Osigera. Omuntu oyina ennyumba. Ate still era ne bagamba mbu tugenda kupangisiza ennyumba nga minister. Ate era ne bakuteeka ku allowance. Osigera. Ne bakuteeka ku allowance era still nga MOP. So this is wastage of resources. Kati national unity platform etugamba nti egenda kubimalawo bino. Osigera. Egenda kubimalawo wastage of resources. Njagala otunule life audit y'aba n'abantu. Boye balwala bagenda malwaliro g'ebbeeyi ebweru. Bino byaffe tebabibeeramu. Ffe tufiira mu gano. Osigera. Lwaki tetugateeka wano eno yo expense ne tugisala. Njagala otunulye trip ze balina. Bana basajja balina ne trip ogenda okulaba ku mupiira. Muhammad Nsereko yasinga okukozesa eyo gundi. Allowance eyo. N'agenda n'alabako ku Manchester United. Balina ne gundi ez'okuwugamu. Mwawulya MP omunga agamba batukolereyo saaluuni wano eno batuteeke ku allowance ya saaluuni abakyala. Batukolerenga akaviiri. Ayogera ka saaluuni bakabateerewo. Naye nga ekiruddu teri alina Panado. Tasobola kuteeseza Panado. Wabula ateeseza nviirize nga tannakola ki. This is wastage of resources oba wasteful expenditures eza government zebeera ekola. So wano batugaye mu priority number 2 tibino baagala babimalewo. Kitegedde ekintu ekyo nkugambye tuli mu kutema constitution tuli mu kutema manifesto y'ekibiina kyokka ekirina manifesto abasigadde bonna tebalina. Teri alina manifesto. Just baleetaawo kifaananyi kwefuula nti balina kye balonkinze. Okitegera? Kwefuula nti balina kye balonkinze naye nga tewali. So wasteful resources eza government national unity platform ekugamba yes, thank you Tina. Every sector, not even sector, every institution must be independent. Kitya Uganda oba a democratic state ebeera n'egundi 3 kwefugibwa 3. Esooka eyina Uganda flag gye tuli mu kulwanirira kati eno flag eno gye tuli mu kulwanirira eno. 2 ebeera ne constitution esangibwa mu parliament. Number 3 ebeera ne ki ebeera ne court of arms evunaanyizibwa ku ki ezivunaanyizibwa ku judiciary. Kati omuntu osobola tugamba nti gwe oprotectinga constitution at the same time ate olwanirira flag. Obulimba of which ekimu ogenda kuba tokisobola. Oli minister ate oli MOP. Ekyo kintu tuba tetulina separation of power. Yensonga lwaki tuba tutandika campaign zino. Ebintu bino byonna birina okukwatibwa bidizerwe Ssaabalamuzi yabitereka. Essaawa eno agundi instruments of power 3 eza Uganda zina kubeera na Winyiddolo. Senga tubadde mu nsi ng'efugibwa amateeka nga bwe batugaye mu priority number 1 tibagenda kukola ki? Bagenda kubizza. Kati ebintu bino bibadde bina kubeera na Winyiddolo byonna ebisatu nga kuliko flag, nga kuliko court of arms ne constitution. Bwe bamala okulonda Ssaabalamuzi w'eggwanga, jjukira Ssaabalamuzi yalayiza president. Abireeta byonna bisatu president lwalayira n'amukwasa n'abimukwasa nti eggwanga alikoze eki? Alimukwasizza. Kati we mumala okulonda speaker wa parliament, president alina okubeerawo. President ono n'akwata constitution n'agiwa speaker wa parliament. President yalayiza speaker. Nkiddamu bino ebintu njagala mubiteeke mu mitwe gyammwe. Senga temubirabako nopu tugijjako ku olwo. Nate nalayira tugijjako ku olwo. Kugambye Ssaabalamuzi ndikirya Ivan. Ssaabalamuzi yalayiza president n'akwata instruments of power zonna 3 n'azimuwa. Zonna 3 kuliko flag, constitution ne court of arms n'azimuwa. Kati president wamala okulayira kitegeeza eggwanga lize muki? Lize mu mikono gye yaliyina. Kati president ono jjukira bano ba MPs balonda speaker naye ate president yakubiriza ki? Yakubiriza meeting eyo. President n'akwata Donald Trump yalina okukwata constitution n'agiwa speaker we. Kitegedde ekintu ekyo. Wamala yakwata era court of arms
n'agiwa Ssaabalamuzi nga bamaze okumulonda Ssaabalamuzi. Ekyo ekintu kye bayita separation of power, whereby each entity is independent to each other. Zonna ono yagamba nze ndi okuprotectinga fulaga, era ono aprotectinga fulaga yatwala amagye, defense ya Uganda, defense y'eggwanga, buli kimu. Then oli aliwo okuprotectinga constitution eba amateeka g'eggwanga, yabeera na constitution. Then ono abeera ne coat of arms. Zezo 3 instruments of power. Naye bo bonna ziri mu mikono gya muntu atya omu. Then ekyo ne kituleetera okwonoona ssente ez'ekisiru ku bantu abateegasa. Nolaba family emu ng'erina allowance y'obwamwaka bwa parliament, erina allowance y'obwa minister. Nabbanja MP ate saawa eno prime minister. Ani asiriwazaani? Tuli mu nsi ki eno? Okitegeera? Nabbanja MP at the same time she's the prime minister. Is there a separation of power? Ssaabalamuzi alondebwa president. Okitegeera? President yamulonda then namuwa coat of arms. Naye ate mu nsi ezimu Ssaabalamuzi talondebwa president. Simanyi bwe babikola, naye nga Ssaabalamuzi mu nsi ezimu talondebwa president. Ensonga lwaki Ssaabalamuzi abo babeera bakola nga ntonja Samira kuba sigwe wandeeta ku nkifu. Naye wano mu Uganda ono yamulonda, yamuggyawo, bwamunyiza nga amuggyawo. Okitegeera? Ssaabalamuzi ne speaker tebalina kulondebwa president. Si bwe balina okulonda. Okitegeera? So tugenda bononerako ssente naye nga ssente tuspendinga ku muntu omu. Naye omuntu omu yayingiridde mu bintu bibiri. Okitegeera? Ali mu biti bibiri naye nga muntu ogwo. Okitegeera? Muntu omu ali mu biti bibiri. Kati tugenda kwonoona resources zaffe. If power is not separated, tina era wabagambye kyekituufu. Ekintu ekirina okukolebwa kino okubeera effective, we have to first separate powers. Tumanye nti we have independent institutions. We have an independent parliament, independent executive, and the independent judiciary. Okitegeera? Nga buli omu ayimiridde ku lulwe. Then tumanye entities ki ezigwa waneeno. Okitegeera ekintu ekyo? So National Unity Platform gundi tu egambe genda bimalawo ebyokusaasanya ssente ez'ekisiru ku muntu omu ne mwononerako ssente nnyingi. So priority number 2 yaabwe kulaba nga bamaliriza bye bitufaananya bwe tuti. Mu Uganda temuli mu separation of power. Teri omuntu omu wa judicial wa legislature yakwata buli kimu n'akiteeka mu nkwawaze bw'ati. Wamala kiteeka mu nkwawaze bonna basuffocatingira muli. Teriyo we tugenda kwetaasaako ng'ebintu biri bwe bityo. Nga minister, prime minister ate MP. Anoonya kalulu ka bwa MP ate still ye prime minister w'eggwanga. Okyeba nti ne kati mu campaign era bireesewo aganaaga byennyini. Omuntu akozesa emmotoka za gavumenti naye nga si ye president. Okitegeera? Si ye president essaawa eno. Kubanga bakugamba nga tonayingira kalulu olina okusooka n'owaayo ebintu by'eggwanga n'obiwaayo. Obanga olina extension yo tuba tujja gibala. Naye gundi ebimu bagakendeeza amaanyi go ssebo. Naye kakati omusajja yatambula n'ettanka ye president. Okitegeera? We are wasting resources. Tunoona ebintu ku bantu abatono ennyo. That is wasteful expenditure z'aba government officials. Omuntu alina zifungwa balabala n'eziteetaagisa kati mpuga bamuwaza ki? Mpuga abasirikale bamutambulyako baaki? Okitegeera baaki? That is wastage of resources. Okitegeera? So National Unity Platform etugambye bino egenda kubimalawo priority number 2 katugende ku yokusatu. Nakugambye ku end tugenda kulaba ebintu bino bisoboka. Ebintu bino bisoboka oba batuwa byoya byanswa. Katugende ku yokusatu. Yokusatu ekugamba consolidate national unity, rebuild war-torn communities and eliminate sectarianism. Naye kakati nze olaba bano abasajja bano aba NUP ebintu ebimu babikoze nga tebanajja na mu buyinza. Twogedde ku consolidate national unity. Kwekwatagana kwaffe weekuti. Okukwatagana. Njagala leero mumbuulire comrade ki atalumirirwa comrade munne. Okujjako bano ba bad mind bo tubamanyi abakola bulive nga bwakulumba balala. Comrade ki atanoonya comrade munne. Ani? Omwana abulawo waneno ku internet katono nnyo ne mwebuuza ono aliriddawa ne mumunoonya. Okitegeera? Ne wajja ne mugamba nti twetaaga kusondera comrade waffe munnaffe bw'ati essimu n'esondebwa. Mugamba futu soja beetaaga bino. That is the national unity ono gyakugamba. Kati leero omuntu abeera concerned ku munne oba ali UK oba ali mu America oba ali liddawa obeera concerned n'owe Saudi Arabia.
nedda luli twali tumanya ab'omu America bebifaako ng'ab'omu America nga bakolayo ne buchatazi obubatwala nga balina buyuna nga UK balinayo akaabwe abagundi nabo bezimbidde afe bagenda bazimba bu chapters oba isolating ku balala nga bo bakimanyi nti ffe ab'omu America ffe bannannyini yuna era tujja kuleeta buli mwaka gunaggwako tugenda kuleetangayo omuyimbi ajja tuyimbire tumuwe ssente ab'omu America twamalayo nga n'abo Bungereza nabo bwe batyo bwe bali naye n'omusajja azze n'atugatta. This is consolidating national unity. Atugasse bwe tudde Uganda kati leero tetukyalina musoka tuba ffena twagamba we are fighting for this flag. Twagamba tulina kusooka kubeera banna Uganda then tutwala amawanga. We are fighting for a greater Uganda. Kino ekintu kino kye bakugamba kye kino kye nabasomesaako ekyali ekirowoozo kyani kya Bendikito Kiwanuka wano we kijjira. Sitegedde ekya Bendikito Kiwanuka wano we kijjira. Bendikito Kiwanuka yagamba yesibya amawanga ayagala tusooke twegatte nga banna Uganda. Kati fe Abaganda abajjajjaffe abaaliwo bamugamba gwe oyagala kutunula kabaka mukamwa otunula mu kabaka mukamwa Buganda yeekutule. Ibyatuleetera ebizibu paka kati. Senga Buganda teyalina kirowoozo kya kwekutula ku Uganda osanga abazungu bano bandibadde tebakola bandibadde tebateekako mbeera bwetyo kutuuka kuleeta Apollo Milton Obote yeesikibire mu kisenge bali mu Ssekabaka Edward Lwangula Muteesa olukwe. Okitegera senga kyali bagamba tusooke tulowooze ku national unity twegasse tutya because we are winning together. Okitegera kati ate eno ye chance nti Apollo Milton Obote yafunamu jealousy ngalaba nti agenda kubeera isolated. Ojja kuddeeka gwali eyiraako ojja kukomawo. Okitegera kati wano obusungu bwa Apollo Milton Obote we yabulabira n'agamba this is a strong kingdom and I come from an inferior race. Ndowooza kye kyaleetera n'okuleeta world order yaliwo nti nno the inferior race to rule over the superior race kuba badde batufugiramu ba inferior race nga tebakkiriza nnyo omuntu kuva ku superior race kufuga kyokola walaba wajjirawo Bayusufu Lule Balukongo binaayiisa abo bayanguwa bajjako bayangwa tebalwa lwaki race gye baali bavaamu yetekinga control ya Uganda yonna kugamba ekintu kino ujja kitundya mwaka gwa 1962 wali ku Apollo Milton Obote ebizibu byatuviira wano kati ono wabanga akugambye nti agenda kugapinga gawo kye nabagamba nti tulina okutunula mu history waffe ebimu ebyakolebwa tusobole okukola ki tubijjewo kubanga bituleetedde ebizibu kino ekintu kineno yali nsonga y'amaanyi nnyo okuba nti Uganda eyo yeyawulamu okutuuka leero weeri okitegeera eno ya unity yali nzibu nnyo kubanga ye Sir Edward Lwangula Muteesa owookubiri ne banne tageti yaabwe gye baaliko Buganda kufuna independence ya kubeera an independent country or an independent nation naye ate eyo gundi ne munana constitution the first revolution nakuga Uganda yibadde ne revolution bbiri emu ya 1962 yali successful etya era kino kijja kuleetera ne wano nti successful yeyo revolution waliwo unity wakati wa Sir Edward Lwangula Muteesa owookubiri ne Sir Wilberforce Kadumbula Nadiopo owookusatu combination eyo yaleeta unity wakati w'Abasoga n'Abaganda. That was a tough combination. Ate we tujja tumala okufuna independent ya 1962 ate Sir Edward Lwangula Muteesa ate n'ayagala okukola ki okukikyusa still kubanga ye agenda ye yali ya independent Buganda not independent Uganda but independent Buganda. Ate nga ye Bendikito Kiwanuka yagamba nti kino senga tunabeera ne national unity netusooka ne tubeera Ugandans first then netulyoka tulowooza ku other kingdoms kigenda kukola ki kigenda kutuyambako. Okitegeera ate ekyekizibu national unity platform ekinogedde eddagala naye ate ekinogedde eddagala before ate bannajja kati leero okwata ku kabaka wa Buganda Abasoga bakuwa emmere yaabwe abaana Abanyankole bakuwa emmere yo abaana buli tribe ejja neekuyiikira ng'okutte kabaka wa Buganda nojja n'olumbu wa tribe endala buli omu n'akuwa emmere ye. Okitegeera ekintu ekyo so this is consolidation of national unity. Okitegeera bwe bati wagi consolidating naye kugambye this is already an achieved target. Bamaze dde okujja achieving eno tetugenda nagiba banja unity mwewase nolya president alina omukyala muki omukyala Weri High Maureen naye Muteesa mukyala wa Muteesa teyali Weri. Okitegeera ekintu ekyo teyali Weri kati eno national unity gye boogerako yo ndabanga ewedde. Okitegeera endabanga ewedde yo eyo ndaba tugende ku party na eddako kuba yo national unity ewedde naye nkugamba ekizibu kya kino kibe ebizibu ebimu ebibadde bitugoba okuva mu past kino ekizibu kino era mu abazze betusomako nabo history wane no videos zembadde nkolanga za history
ekizibu kino tubadde tukya addressing. Tubadde tulina ekizibu ekyo nga tulina n'ekizibu kya alliance, byonna yabinogedde eddagala. Okitegera ekintu ekyo. So consolidating national unity yo tugimaze, tutiikinge butiikinzi yo yaggwa dda. Ugambe bannayuganda beeyagala from America to Dubai to Saudi Arabia to Uganda paka buli omu ayagala kati munne. Omuntu ogulako katono ku internet ne bakunoonya oliddawa, are you fine, n'ofuna amasimu wafunye ko olidde, n'obagamba siina simu, abaana ne bakolera live ne basonda essimu, n'ogamba siina data ne bazisonda, ne tugamba twagala sente za campaign, abaana ne bagula certificate. Simu soga, simu Uganda sani fena tukwatiza wamu. So this is consolidating national unity. That is already an achieved target. Taking one. Eno yo tujijjeko eno tetugenda gibabanja. Rebuild your own communities. What on communities zitegeeza kigwe mu Uganda. Waliwo bitundu bingi ebibadde bibeeramu entalo. Ate si zino zokka nti tugenda kubala olutalo lwa Koni, olutalo lwa no, si ze entalo zokka. Entalo zibadde nnyingi. Kati tulina olwabo olwe, for example olwe njagala otunulye Luweero. Ebimu ku bitundu ebyakosebwa olutalo bayina kakina kati bakyasima buwanga. Tina abantu abafa tebafuna decent burial. Obuwanga babukungaanyizaawo okusobola okututiisatiisa, kusenga munagezaako okurisinga fetutta obuwanga tubukungaanyizaawo. Okitegera ekintu ekyo. Kati kino ekintu n'ebitundu ebyo tebikulaakulanye, tebirina nkulaakulanya. Njagala otunulye mu kigundi kyakyo oli region olabe wafaanana ewaali Koni mu northern Uganda, ebitundu ebyabeera affected by the Lord's Resistance Army ebyaliyo. Soko tunulye ki ekiriyo. Njagala otunulye abateeso nga nakati bakyabanja ente zaabwe. Haike Migisha bakyabanja ente zaabwe. Ono omusajja yagenze n'akola nabe endagala n'abagamba ngenda zibawo. Okitegera. So ono akugambye nti ebitundu byonna ebyakosebwa olutalo they are ready okubirestoringa, okubiza mu sanity. Abantu abo beetaaga gundi, abantu beetaaga counseling. Obwongo bwabwe bukyali gundi babaze mu normal life. Abasinga bakyalina impact z'olwo olutalo. Okitegera. Kati yakugambye ebyo bitundu bagenda bitereeza n'okubasasula bagenda basasula. Njogera ku manifesto. Kugambye ekibiina kimu kyokka ekirina manifesto teri. But we identify us like other countries. Eno manifesto teri okulwa bagwira. Zino manifesto tebaziwa bagwira. Zino manifesto baziwa bannansi. Nabagamba ekintu kya identity. Ministry yange egendo kikolako. Mukakasenze Minister of Foreign Affairs. Wemalo bufuna. Sigenda kulwako nze. Ze just njagala ekisanje ekikimu. Eyo gundi ya identity nabagamba. Singa tufuna working government. Eyina kubeera 2 national ID system. Yemala webyo. 2 national ID system. Nga munansi ID yo gyolina tefaanagana na ya mugwira. Kyekigenda okumala wekyo. So ekintu kya identity kyangu nnyo okusolovinga. If the government is willing. Okitegera. Netuyinza okuba ne government nga terina political will kukikyusa nga yo mweyagala okufunira. For example this one terina political will ya kikyusa ensonga lwaki gwe ID efaanagana n'ey'omusumaali. Nefaanagana n'ey'omuki n'ey'omukongo. So n'ekyo kintu kisibiri solved kyangu nnyo. Nakugambye ekyo ekimalawo bagita 2 national ID system. Okitegedde ekintu ekyo. So wa passport. Kati leero omugwira n'atali mugwira bonna batwala iri ne bawa passport. Naye kati wali omugwira mbanga mulese 2 national ID system nga mugirese. Kitegeeza nti omugwira agenda kubeera nga aina ID yanjawulo yote bafuna. Kati gwe tugeza amawanga ge mulimu abali e Saudi abali ebweru. ID yo abalina Emirates ID. ID yo gyolina kyogamba osobola ogenda n'ofuna passport yayo ng'okozesa ID eyo. Ate nga waliwo n'ebintu ebimu by'otafunanga kubanga nga ID olwa ID gyolina. Waliwo n'ebimu ID yo byetajjayo naye nga ate munnansi yasobola obbijjayo. So singa ekizibu kya ID ekyo kibeera kisolved, kiri ekya passport kyangu ebisigadde byangu nnyo. Just ekizibu kyaffe kitubonyabonya ID system. Tulina one ID system. Omugwira gy'alina nawe munnansi gy'olina ate eri accessible n'omugwira asobola ogifuna. Eyiyo kyovula aba Nigeria gye bakozesa kati balina passport zaffe. Naye singa tuki-introducing ekyo
eyo ID ebeera nzibu kufuna oba olina amateeka oba emiti naye kati buli omu asanga yakola agenda eri ku NIRA n'awaayo enguzi ne bamuwa ID wadde si munnayuganda ne bamuwa deni n'agenda n'awa enguzi n'afuna passport. Ebyo tuba tubijjawo na ID. Ekyo nkugambye ekimalawo ekizibu ekyo ekya identity passport biki ebikwata ku identification tulina ku introducinga kintu kye bayita two national ID system. That is it. Eyo solution. Tugenze ku priority number 4. Guarantee equality, guarantee equal access, guarantee equal access to public service, clean water, healthcare, education, energy, and public infrastructures. Bano bagenda tuwa obweyamu batugamba nti ebintu by'eggwanga byonna tugenda kubigabananga kyenkanyi. Kubigabana kyenkanyi. Njagala mutunule leero mulabe distribution ya gundi. For example, tutunulya amalwaliro gano. Distribution eri etya. We have an even distribution of medical to health care. Waliwo ebitundu ebimu nga teri wadde n'eddwaliro. Teri. Amazzi nga tebalina nenga abalala balina. Ewamu balina agapayipu walala tebalina. Amasomero ewamu teri walala waliyo. Ewamu enguudo waliyo ewalala teri. That is called an even distribution of public resources. Access nzibu. Oshigera kati yeriwo. Neka kati bano batugambye nti wagenda kubeerawo eco. Fenna bagenda kutukolera kyekimu. Uganda, Kampala webe ina amazzi agapayipu. Ne Kalamoja gajja kubaayo. Ne Kitagwenda gajja kubaayo. Buli wamu. This is the promises of National Unity Platform. Under priority number 4. Byo basinze okusuumooza bibagala okukolera ku Uganda byerakinga. Priority number 4 batugambye access to public service. Ezo ebyo gwe name amalwaliro bikimbi kutemedde wano. And it has to be even distribution. Nga byenkanankana. But right now we have an even distribution of these resources. Wakategedde akantu ako. So, ako nako kali self-explanatory. Number 5. Njagala go wenna owulire priority number 5. Naye kati mugenda wa ddala. Mugenda wa. Mwagala byakabaata. Ikabaata ataddeko. Anyway, abakabaata musooke muveewo kirasi esigazemu abaagala okumanya. Priority number 5. Eya number 5 ekugamba nti create 10 million new jobs. Nkidamu create 10 million new jobs by 2032. Oli kadama bagamba mmwe temwina kubeera eyo. Temwirina kubeera eyo singa mwina active government. Bakugaye by 2030 tukatugenda giteekako mu 2026. Kitegeeza they only need 7 years okukola Uganda nga bategese emirimu emitwalo 10. I mean obukadde 10 obw'emirimu. 10 million new jobs. Nyojo mitono percentage yo gibatuwadde entono. Lwaki nti bano baba bateekawo nenga waliwo ne ba private abateekawo. Babeera bateekawo ejiri public nga nange Shama nina company na hotel gyenzimba. Wabeera bateekawo nga ne server aina MediaTek gyazimba oba ya company okigera gyazimba. Okigera nenga bo batusuubiza nti by 2032 bagenda ko bateddo emirimu obukadde 10. Obukadde 10 bw'emirimu nakati weebuli. Tugende mpola nkugambye ebintu bino bisoboka. Emirimu gino obukadde 10 bwegiri. Tusoke tunule. Tujje mining industry mulowooza erimu sente erimu emirimu emeka. Mining industry senga ebeera controlled bulungi nnyo ne bagi prioritizinga bulungi nnyo nga egenda ku beating ku national benefit ngegenda kugasa lwa bannansi. Mulowooza mining industry erimu sente emeka erimu emirimu emeka. Wenjogera ku mining industry ngenda kwogera ku mafuta. Nga mafuta kano nagamba amafuta gokka galabika gaweza emirimu obukadde 2 ku bantu ba bulijjo
nga tolese baneno nti ngenda kuzimbawo ka hotelo kange bagenda okusula, ngenda kuzimbawo ziroji, nga tolese bano nti nze ngenda kubanga nza supplyinga chai, nze ngenda kutandika gundi emotoka ezigenda okubatambuza ngeyo mu Oil City, nze ngenda kukola kino. Private ababitandika obutandisi gwe nosaba contract nabo. Naye kugambye olede emirimu miliyoni 2 ziwera mu mafuta ago. Kati essaawa eno kubanga nagamba amafuta gano kuliko products nyingi ezigavaako. Waliyo gas ono gwe tufumbisa avoko. Guluze company eyo ekola gas yekayeka esobola ku deployinga abantu bameka okuva ku bali abamu manufacturing paka kuono amutembeya. Guluze abantu babeera bameka. Emirimu gino wejiri guluze abantu bano babeera bameka. Gas industry katugenze bakola amafuta g'ennyonyi. Kati wenjogera ku mafuta g'ennyonyi ngenda kwogera kuva ku refining yago paka kuono bano obukyala buno obunyiriri obubeera ku nnyonyi. Bengenda okwogerako twogera ku emirimu gye batugambye obukadde 10 gisoboka. Manifesto eno esoboka. Nkugambye no manifesto esoboka. Nakati senga bakikola dda naye bano tebalina political will ekikola. Segedde njogera ku mining sinakwata ku sectors ndala. Nkugambye mining batusubiza emirimu obukadde 10. Nze njagala nkulage wengendo live eno wegenda okugwera tugenda kwa tumazo kakasa fena kyo emirimu obukadde 8 webuli just kugizabuza mu banansi. Oshegera emirimu obukadde 8 webuli just kugizabuza mu banansi. Nze nkwaika tukyali tueri gas industry tugimaze tuze ku yennyonyi kubanga kati awo tujja kubeerako okutunda amafuta badira bagatwala eri egweru ne tubakubako ne tuzizza wano wagenda kubeerawo bangi nnyo. Katulinayo product evaako eyokubiri tulinayo super abamu muyita petrol 91. Pewa petrol alina side B alina 91 ne 90. Iyo katugibayiro mu petrol ne diesel. Osigera katubibale omulundi gumu. Awo naona tubawadde ne okuva kubali abaga refining paka ku mukozi wa pump onagateeka mu motoka. Jona mirimu. Tuli ku mirimu gye tunoonya gino weegiri gye boogera. Tuli ku mafuta yoka, tuli ku mining industry, njogera ku mafuta g'eggwanga genjogerako. Then tugende ku product eyokubiri, rubber and tube industry. Evaako kweyo product yezo ya crude oil gwe bagala okutwala e Tanzania. Senga tuba tubidivert nze ntubiteeka wano nkulaga emirimu wegiri. Mukitegeera nkulaga emirimu wegiri gye bagala okugaba e Tanzania. Kugambye amafuta gano galiko obukadde 2 ow'emirimu. 2 nga sirese banene abagenda okubeera nga ba private. Mukitegeera waliwo abatagenda kubanga bagenda ko badiringira mu erongo omuntu azimbe ekihotero kye alina abakozi baawa emirimu. Ijo najona tugibala. Mukitegeera okuva kwa simula ow'ekisimula paka ku top manager mu hotero musobola okubeeramu. Okuva ku muzimbi paka kuona asiba tayiro. Bona babeera bakoze eki bawadde emirimu egyo wegiri babeera bagikuliyetinze. Mukitegeera ekintu ekyo. Rubber and tube industry. Rubber and tube industry nekola mipiira. N'ebirala ebyo bingi nnyo bisobola okuva ku ne plastic esobola okuva ku that is another industry on its own. Tulikyali ku mafuta gokka. Then number 4. Number 5 product ezivaako fertilizers. Kati wano babeera bakubye ebinyonyi 2 n'ejjinja limu. Kwe kuli abalimi mugenda kufuna fertilizers mugenda kuzifuna. Okitegeera tuyina construction products nazo zigenda okuvaako kuli oil bibakozesa mu kuzimba enguudo n'ebirala byonna bivaako ku crude. Kati olaba nti product emu gye baagala okutubako bagitwale Tanzania senga tuba tufunye government n'ebiza n'ebiriversing n'ebikomawo mu ggwanga. Okitegeera n'ebikomawo mu ggwanga kitegeeza nti already emirimu obukadde 2 webuli unemployment rate ebeera ekendeera naye ekizibu kati essaawa eno bagavuga bo balumye n'ogwa waggulu amafuta gano kugatwala Tanzania. Gatwala Tanzania bagulumye gwagulu bagamba ikapo ejjagenda East African Crude Oil Pipeline ejjagenda nona mugamba tojja gasi Mosaga. So gwe muna Uganda gwe munansi where are you oli ku side ki kibuzo nkikulekedde gambe je mirimu egiri njogera ku mining industry yokka tuogere ku gold industry. Buli kitundu kya Uganda kiri mu gold. Buli kitundu kirina gold. Wali senga banansi gold yono tumudza ne mu mikono gy'abannansi ne tubagamba nti kati bana bagala omugula refinery baziteeke wano. Omusima wano
no mu refiningira wano ewamwe n'otwala product ewedde. Kuba kisoboka. Mining industry gye njogerako. Yo njagala njikulage nti already ino emirimu obukadde 5 weebuli mu mining industry. Togera ku gold industry gye njogerako. Kugambye twetaaga nga bamu refiningira wano. Bajje bamusime wane waffe bamu refining nga Kongo kiyakoze Amerika. Kati naffe kitwetaaga bakola. Tubagambe refinery muziteeke wano okuva ku y'amafuta eya gold wano. Kitegeeze gye emirimu emeka. Jigenda kuba mufe wa bloka nze shama ngenda kubeera bloka wa gold wala naye neeyagaliza bingi. Wa minister nyinzo buba kubanze mbabuulira kuba ndaba opportunities za sente ate nga tebanyingirira nyingi. Okitegeera kati owa minister nyinzo buba kwaira mu nkwate bulungi mwino okuneegayirira. Kitegeera ekintu ekyo gold industry eriko sente mmeka nga kuliko naffe ba broker bagenda okudiiringa. Bagenda tuli ku mining industry yokka gye nkyayogera ke amafuta yo tukkirizganyiza penalty emirimu obukadde 2 busobola okwera mu mafuta. Katuli ku gold industry gye njogerako. Okitegeera mulowooza kati ekyo kachokka oluzegenda tuwa sente mmegera tuwa emirimu emeka. Olina omwami naye ng'akutawanya, olina omukyala ng'akutawanya, bajja ne bakwagalako ne bagenda. Gwe alina ebizibu mu byenfuna nga sente zikuyita mu ngalo, wooteeka sente zifa bufi b'owola tebazza. Gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja, gwe alumizibwa omutwe nga guganye okuwona, naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo. Nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambulirako ebisiraani, ekikwa, ekifiiriza, omudibo, obutaganja, obutaweebwa. Nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna, nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja. Gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo, naawe ali ewala ennyo yita ku WhatsApp.